Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye kakati mpa ebyange utwale Sylivia mugende mwambale chichi waliwo surprise waliwo surprise chechiriwo headboy aliwo yankwide masimu nga kagudde ngamba leero nkeereko headboy yangambye leero nkeereko mami esani tulinali kyako yangambye nkeereko leero nangamba sambala mpale ya damage yagayambala gomesi ayi nkyakuwa ntobya makeup wange makeup wange wallahi oli mubisi gwe kyekiriwo aliwo kugasawa 5 kyekiriwo mbagule ebyokulya kati mbagule ebyokulya bayina bawe kyekiriwo muntu batwala autu batwalako autu ndakiki yeno owakanamu ate wendi nekyako lina jambo akujja Dundu akutwala ewalala wendi yosoko nate munyumiza mungamba mwatudde kyeka waliwo ayina kyategeka naye nga yayitidde munzo kyendaba kyeka waliwo ayina kyeyategese ng'okubafunamu kiki leka bayitewo besowaani mbawese wa owa aha ekikigwe ku mukolo gye mwabadde eguli omukolo gwakigwa okakasa kati lyessanyu lino mulimba era bino mbadde mujja binyumiza mu miitingi Tukoze erinnya ekisugwe ate ntandikwa mami tatuleka mu bbanga mami batuvumye batubuukize ewalala balina bababuukinze ku mukolo wabula tunoonye ssente tulina okuba nga tulina tenti kuffe tenti tulina okugula eŋŋoma nga tulina ekibira ekizina amaganda muno abazinyi tubayina tubayina
bonna balimbawa bakebera katugenda okukolayo endala eziko team opshipa bakadduza yes nate fe tulina okitegeera nenjagala manya ki ekiriwo ediboy aliwa ediboy yaŋŋambye leero nkeera yampisa essaawa 5 singa batuuse dani tusanze accident enansana nga beekoonya sooka batuyimiriza kyekiriwo ani yabagambye 5 mwami gaadi oba ediboy waliwo ekiriwo olaba ye ali mukaoli alingiza Farouk yani tunyonyodde simulaba wabadde ojja 5 za kiro naye tebayawudde sitole ogiina kyakuwamba alinawo sitole kiki ekiriwo kyakuwa aliwa headboy simulaba anti nze bannaye nedda kantuule wano gwe tuwula nedda kisoke tuula olye mwe nze wendi muli okubulogo bwe muliko mwando gaalogadda olugoye lukwateko wano waliwo amazzi mwando gaalogadda mwenkana kubanga nze sikitegeera nonkeeza misinde ngotulese kaguddeyo babuze bambi nga kitalo walayo otubuzeeko badde wafiirwa abadde yagenda ziika jajjawe nga bitalo bannange jasirete ensawo tuweyo amabugo wagireseeyo leeta tuweyo amabugo nga kitalo kyokka nembedo tatubikira mami golowooza buli omu ayina ennambayo akubikira nedda mugamba gaadi naŋŋamba nze yo eŋŋamba yange teyo yagifuna ojja kwetamwa era nzibu nnyo nange ntuuka n'entama kituufu osindika leero wiikendi gwe gaadi yayinza okunnyonnyola ate nga sinza akikola nange neesanga kiri bwe kityo bane Farouk kiki otulese kaguddeyo tukuŋŋaanyiza bitalo munaaye ng'okoze kale bannange manyi abaali mumpi kale tubbe ffe twasala ate okubafera nga ndi mufere nga ndi muferense byembafera bibanyumira sooka ombuulire kisi ekiriwo mami tuze misinde mu nkuba muno misinde ononsonyiwa okuyita mu nkuba eno nenkupakusa ekyeeka wayagadde bano bonna babeewo mu budde ne password nze monze abayise madda kati mami nze kino nkikoze ku lwange
ate ne bano nabakuŋŋaanyiza dda nga gwe toliiwo ate naawe nkimanyi ozze osuubira togenda nabbalabako twazze dda wano eno obwedda nkupakusa nga njagala tugende ewa Sylivia leero abaddiremu sikitegedde bannaye bamikwano kino kyo mpakusizza mami Hope ne muleeta mbiro nga mugamba mami oluddewo otuuka ddi bambi avuze emmotoka munajjira mu nkuba nga tamanyi kye mugamba mami leero njagala tugende mba Sylivia manyeeyo Sylivia yandagirira tugende tumubuuze what is the next mami totya tolina nagalya mmere ffe katuli abatali mulaavu katwerire nina petaitisina yambuzeebuze nadda kuva ku maca webuuzisa kwani Farouk zeyawa bagenda muloga kulogani ennaku ennya baziwa Sylivia yetereze ebalooza kasa kituufu obaddala ayagala Farouk batamwagala batanjagala manye ekiddako kituufu nti ennaku nnya Sylivia bagenda kumuloga si bwe kyali bayogera bingi era bannange mikwano mbasaba mbasaba bagenda muloga kati era bwe kiba kisoboka twandimuloze mbasaba tulage wa muŋŋambe mbasaba bamikwano buli omu namuyise wano nga tamanyi nti tugenda mba Sylivia era n'ekirala kye mbasaba njagala tukuuma obuntu bulamu tetugenda tuusa ku Sylivia buzibu bwonna oba bulabe tugenda nga bantu ate abaagaliza kati kwegamba tugende bulungi tutambule mu bulungi tutuuke mba Sylivia nga tewaliwo wadde olutalo ayogere ensonga ze kashopping mami nkakoze akatonotono bambi olw'omutima omulungi era njagalize Sylivia mirembe mutwalidde obulabe obwo bambi oba abusiima oba atabusiima naye ebyo bambi nkikoze kusinziira ku mutima gwange kyonna kyanabanjagaliza mami tewaliwo yampa pulaani nze ntuula ewange nenzikakkana nendowooza kivula abanuuli n'awayumba nange muwe obudde ayogere sisobola kukola ki sobola kuddawo kupalaasira muntu sobola kuddawo kuyumba na muntu ebigambo 10 ebinjogerwako mpiikingamu 2 kakati n'olwekyo byonna ebyogeddwa byonna ebinfumiddwa byonna ninze Sylivia ansa yensonga lwaki nkuleese liitiriiti ojje mami totya wadde nsonyiwa bambi nkikubyeko bukubi yensonga lwaki obwedda nkupakusa ojje neera ddi lwe batagamba ebigambo byo bibeerawo naye mami nsonyiwa obutakigamba nsonyiwa naye ennaku ennya bwe zaawera teyakkubirako ennaku ennya bwe zaawera yankubirako kati nze nnona ansa bwe yakkubira teyagamba ansa nze nnona ansa si mu buzibu nti oba tukulyetingawo nti oba lutalo tugende mu bulungi oba atumiitinzeeko Sylivia n'ayogerako naffe si lutalo ayogere naffe mirembe ate abeere bulungi tuveeyo nga tumwagaliza kikola kisinga nange ntambuza obulamu obwange ekirala yes nange nfuna obulamu obupya ebya Sylivia mbyerebere kituufu tugendeyo tulabe tutegere ansa esembayo si mu bubi wabula tugenda mu bulungi kituufu tugenda mu bulungi muntu omu yayogera
ekituufu kiri nti tugende waba Sylivia kuba Sylivia yabitandika tewali yamutuma kugamba nti ayagala Farouk. Twali ku online wano n'agamba nti akola ki nti amwagala naye ababyogera abasinga tebamanyi gye byakola ki. Twagala tumanye gye byavaawa. Ekintu kino si kikyamu era tekirimu nsobi wadde kubanga ekintu kyetaagisa okumanyibwa engeri gye kyatandikamu ne gye kiggwamu. Si mu bubi wabula mu bulungi ekintu engeri gye kyatandikamu era kiggwe buli muntu ayagalize munne emirembe. Mami waliwo abagamba nti mwabatuulira meeting namba nga muli ku Sylivia naye aboogera tebamanyi gye byakola ki. Mbu babatuulira meeting Sylivia bakutuulira meeting namba naye aboogera tebamanyi gye byakola ki. Okitegeera kubanga ffe twali ku online tetwamugambako nti jangu ogambe nti Farouk omukola ki omwagala era singa yali tamwagala teyandimukoledde surprise n'ekirala teyaliraze ennaku za mwezi zavaawa bweru naye yalaga ennaku zakomawo ne zagenda obbeera ku kisaawe. Okitegeera ejaketi eno Farouk gyalimu ya Sylivia. Okitegeera yagyerabira bannange. Yes, tuzaayo jaketi ya Sylivia n'abagamba mbu opushifa muyaye era mubbi fe opushifa byatubba bitunyumira era weeyongere mami weeyongere otubba era mami byotubba bitunyumira nze amazima siina sente ze nali kuwadde era siina sente ze nali kutaddemu mami kyetulimu okitegeera mami kyetulimu obudde buno kiyamba ffe naye abatamanyi gye byava okitegeera ffe okutubba opushifa okutubba kiyamba ffe atubbire ddala kuba ffe tetulina sente zetussamu opushifa wabula ye yatuteekamu era tunyumirwa opushifa byatubba ffe bitunyumirwa era opushifa wetuli wano tugenda weza omwaka gumu n'ekitundu era tuli contented oba otubba oba otutwalawa ffe wetuli era tuli bamalirivu okitegeera tuli bamalirivu okumaliriza ekintu kino gye twakitandikira ne Farouk mumalirivu okumaliriza kye yatandika kati abagamba mbu tuli bayaaye manya opushifa mubbi kale atubbe nze siina sente ze nali mpaddemu opushifa siziyina amazima nze sirina sente ze nali mpaddemu opushifa okitegeera naye aboogera mpu opushifa mubbi opushifa nze tanzirangako ate ffe abantu bebakka opushifa natubbangako atukolera ebyo bye twagala bannange opushifa alina omulimu gwatukozeemu mmwe temugutegeera opushifa tutuusizza gye twali tetusuubira okitegeera gye tuli wala nnyo okubasinga. Mami obudde abali ku mukutu kano nkabasibirira sinze nakuba oluyimba omuyimbi yagamba ebigambo bibe bitono nfunako manya butono nnyo ajja n'akulimba ne yeeraga muli okukira akajonjo kitawe oyo gwe mwobolereza mutunuulire Farouk bw'ayambadde olwaleero mumanye nti Farouk ayambadde Sylivia ekyambalo kyayambadde kya Sylivia yakimuweera ku kisaawe n'amugamba kino kinaatugattanga kati okuva lwe yabegattira ku kyambalo muyingire nga mukoma watono nnyo
ebigambo byammwe bibe bitono muwulirize buwuliriza Farouk ne Sylivia naye ogw'omunnyu gwe mukanya okuteekamu muteekamu nze sirina munnyu gwa kwongeramu okujjako bajjukiza nti ebigambo bibe bitono nze ŋŋamba kembadde simanyi nti onayo kyakuwa badde ayogera ŋŋamba eno naye badde surprise nti ne jaketi ya Sylivia nange nsekendi nga faala ekirowoozo kyalina tugendeyo manyi Sylivia yeefuurafuura n'agamba ebadde surprise musimanyi mwawuliddeko ekigambo kyange nga bwe muli wano waliwo eyawulidde ku kigambo kya Sylivia katasobola kujja n'abagamba simanyi nabadde mbakema kati tugendeyo ku kukema kwe ekituufu kiri nti tugenda wa Sylivia atubuulire ekituufu ekisembayo olunaku lwa leero oba akyatwagala oba tatwagala nakyo tukimanye wadde n'okutya namu tetutya namu tulina okgenda tulina okgenda wa Sylivia era Sylivia tulina okgendayo mu bulungi si kuyomba si kolaki tulina okgenda wa Sylivia bamikwano boleti yayogera musirike mu bamikwano edigalo yayogera Sylivia tujja byewaleka ebakka tubireeta fera tuli bakasooli woga otegera nti no bakasooli bwe wajjamu balina obwongo fe twambalanga kasooli tujja mukwano mu mutima omulungi tetulina lutalo ku muntu neera n'obuli muntu yenna aweereza komenti nga ateekawo embeera yes ateekawo embeera embi nti fe twogera butya yes fe tetulina lutalo na muntu wadde n'ogukabe Sylivia tetuminako lutalo wadde n'olu tumwagala fe family eyaffe eyaniriza buli muntu era twamwaniriza kyova olaba nti mu family eyiye gy'ayagala tewavaayo n'omu batufumbirwa mami Christine twamala muwasa kyova olaba nti mu bantu ife wali atwafunye family kuba ffe olaba twakuyirawo n'omubiri etali ku family yo ife family gye wali ofunye empya twakuyirawo omubiri yes mami oba ife ali mufere gye tuli kati leero ogera olabira obufere bwe kyeki baka Dundu buleza yes mami fe twagenza okuyita mami fe twagenza okuyita ebyo byonna babire yes fe twagenza okuyita ate tetuminaako buzibu nzayimiriddewo fe tetuminaako buzibu wadde mami emotoka nagiteeseteese byonna mami nabikoze etumala mami emotoka nagiteeseteese emotoka weeri wali emotoka weeri yes enetera otutuukako eno mami totawaana na motoka yo byonna nabikozeeko totawaana na motoka byonna tugendera ffenna wamu kati eri wante emmotoka bagamba okuba essimu nga tugenda sirabye ku mwami gaadi tunamulaba amadda temuli ku miggo musigadde Uncle John wuno naye kayogereko nga bwe tugenda kale kituufu tulina okugenda tukakase kuba ekintu kyatandikibwa tumanye gye kikomekerezebwa tetujja lwa mirembe naye omuntu ekintu we kitandikibwa kirina okugobererwa ddaala ku ddaala step ku step tulabe ekiddako kuba munnaffe twakolagana naye mu buntu tumanye kyazzaako Farouk bulijjo obeera wano mami wallahi bulijjo simanyi
wallahi bulijjo simanyi mami wano we waka kyekyo wano walengeza Sylivia katulabeko omusajja sente azirina ate ng'azigaba taayagaliza gwe wallahi bulijjo simanyi nti wano bulijjo mpita waka kati singa tuli wano Sylivia yafumbye dda ekyo kiggwe yes bulijjo lwaki toŋŋamba nti wano ewa headboy togere mpola ne maama waali headboy njakyala nga omaze okuleeta omukyala njakyala nga amaze okuleeta omukyala naye nga ate tujja ddiba nedda tujjakyala ewatali nkayana wamma nga waliyo omukyala tujja kyala tujja kujja nga waliyo omukyala mami naye laba bamulamu bonna omukyala jajja tuli bangi ne mwalabye abatukaabira mwalabye abakyala baavuddeyo mwabalabye era bajja mmala batugambe nti fe abaabakaka wali omukyala w'ebusoga awoza nze simanya mpangalirawa tubirabye wali ebi awangalirawa bajja mala babikyuse bagambe mbufe abaabakaka ebasibakufe kino kikola nkikola neera mugenda kunvumya Junior era bagenda kunvumya nze kamba werekere singa saaliwo nga bitandika nenze nga live yavaako nga mwenna musiibudde nemukubira nga tuliwo nze menta anko Ibula nani omulala nga ne headboy agenze nembuuza omuwala oyo bane jajja piisi jangu nawe tugende obudde jajja piisi yagambye agenda banayo naye tago kituufu naye byonna bibaamu naye jangu tugende jangu tusange mu kkubo tutambudde naffe bane naffe tutambuza bigere guno omukolo gw'omwana gutuuba tugenda kozesa essaawa 2 okuva kati era munda si wawanvu omuwala oyo essimu yavaako bulungi nemubuuza Sylivia otegeera bulungi nti ye omuntu gw'ogambye omulabye nti ye omulabye ekikula kye nti ye n'agamba mumanyi bulijjo mba followinga naga bulijjo mbalaba tekaliiyo ate kekalina jaketi fe abalina jaketi waki tujagamba tuzaayo jaketi ya Sylivia Zendex talutumidde mwana Zendex musajja wange budda ngamba obuwulirwa nga gwambuza baka yaleeta ekintu gwambula ku bannaye security yange nze sikoye mwamukoye nze sinakoowa kantambuleko wano sitambulangawo bw'omanye ebbanga limala nsitambuza ku bigere nkozirame nayitawo abange Sylivia yayima gyali yasinziira gyali n'alaba n'agamba kanfunze bino bizolo ntwalirizeeko obudde alimba obudda gwenninda bambi mukwano obudda gwenninda saamugambye naye kituufu kikyeŋŋendako Farouk antute ku tripu bw'omanyi kweza ate nze kondakita nze kondakita eriwo gye tugenderamu eno
Esimu yange weeri awo. Esimu ya headboy eri awo mu maaso. Katukulumba okakasa Sylivia. Naye ng'oli musanyufu oli mu mbeera. Nze ndi musanyufu. Siinaawo buzibu bwonna, siraba lwaki nnyiiga. Kiraba kino kikoze lwa ssanyu. Lwa ssanyu. Ate evaayo. Yonna ndi free nayo. Weesaliddewo oba wayogedde naye n'akuwa amagezi. No, neesaliddewo. Yensonga lwaki buli kintu nkikola mu kwagala n'okwagaliza. Kati nze nange kye nsaba njagala anseva eri ewa Sylivia. Sigenda kunyiiga. Yes. Sigenda kunyiiga yonna yonna gy'anaagamba. Sigenda kukola ki wabula njagala tubeere mirembe musiibule naye ansiibule mu mirembe watali kuwanyisiganya wadde ebigambo watali kutiisatiisa nga byonna byonna ebijja bibeerawo batiisatiisa biki yereere. Yes, ebyo byonna byonna bibeerawo nze ndi free nabyo. Ate munnaayo omuntu atayogerwako yatali mu ggwanga oba yatanazaalibwa olaba n'omulambo bagwogerako. Yes, naye atanazaalibwa kati n'ekikulu kya bikole soke nawe tumwababaka bavume newakuwa ebirabo bigobe naye lulibolo jakaba Sylivia bikole nawe tumwababaka bavume newakunona kwa airport nekukolera surprise. Ate kati mami nze neeyongedde n'essanyu kuba we nnakunze abantu ne sibagamba na kiki kiriwo ate naawe nenkuyita naye we nga tomanyi kikyenzizaako nenkupakusa. Njagala okwebaza abantu bange bonna. Era nakikoze nekika omanyi lwaki nagambye jangu nga bw'oli tugenda ku meeting tetugenda ku meeting nti oba tugenda kukola ki naye nagambye jangu nga bw'oli onyambe mu kintu kino. Situation gye mpiseemu mpanvu, situation gye mbaddemu nnene. Kati njagala ngende wa Sylivia Kigwe kituufu nze byonna mami byonna byonna byenkoze mbikoze ku pyese yange tewaliwo n'omwankaka twakwagala love nsonga za mutima. Yes, kati n'olwekyo Sylivia era njagala ne waba nkyaye ankyayire mu kwagala. Yes, ng'ate ensi yonna eraba nga we yavaayo. Kati n'olwekyo bamikwano nze kino nkikola ku mutima gwange kye guŋŋamba. Mami onoosonyiwa okukuleeta liitiriiti kyonse naye omutima gwange musanyufu okubanga ndire wano naawe. Ate nojja nga sigambye nti oba munnange nkuyitira lwa nsonga bweti nenkupakusa naye ngenda kunona Sylivia nsonga yeri kigendi okusinga winnaddaawo ate nempayo essuubi nga teteri nina okukyusa obulamu ekiganye nenkita. Yes, obulamu bwange ne butambula bulungi. Ndi musanyufu nnyo okubeera nga mami abasinga bandaba ndi naawe bangi bakwegomba okubeerako naawe naye ate nze ndi musanyufu byonna mbikola. Tutuno tujja Namayumba Sylivia waffe wetunoonya namwe mulete kubuyimba era banaye obulamu ono akaaba lwalaavu nze ndi kunyumirwa ka trip keseetegese surprise ya ka trip ng'ennyumidde eno Millicent mwamulese yabadde asigala mwansu nasubwanza unayina stress
y'okutegeka emikolo ate tuvuga eri alufaadi kati nyumirwa tugenda ku mupiira tulina abatulaba bagamba nti tugenda ku mupiira naye ate tebamanyi nti tulina essereebu naye ze bannaye tunyumirwa bunyumirwa ate sina yagadde baasi nga gye twatwala ekabaale nzikiriza mami nze nzikiriza nina bannange nina famire yes era famire yange sigiyuwa mbeera nabo ngumira buli kimu ekyogerwa tuvumwa tuli babbi tukola ki bannaye naye omuntu atanatuusa kwogerwako ye atanatapulwaningibwako kuzaalibwa ekyo nakigumira abavuma bavume abayomba bayombe nze kyendiko kyenjagala ate we nkola ekintu kikola nansazeewo Sylivia ngenda waabwe Sylivia waba yasalawo nandaga ewaabwe nange nsazeewo ngende nno ne ansa yange esembayo ansa eyo esembayo gyengenda okugoberera nze nkimanyi ayinza okugamba nze sikwagalangako tulyoke nakyo nze ndyoke omulala yes omulala kubanga sisobola kugumira ate kubeera awo nga ndi mu bbanga sobola kigumirekereza byonna mbikoze kwagala mutaddemu emmotoka mutaddemu transport abantu bange bonna batambulire wamu nange ate nabo mbeebaza kuba tebanjiye buli omu gwe nakubidde simu ne mugamba nkwagala ku ssaawa 5 tewali yanjiye buli omu yazze ku ssaawa 5 ne tubanga ffenna tukuŋŋaanye kaakati ne famire yange ndi musanyufu nabo andi abasinga bagamba tulibaya bino oku byakola bitunyumira Dundu tuli gulu tuli famire ate byonna bitunyumira obamwe mugamba atukozesa atufunamu kati gwe bwatafunamu gwali eyo naye ffe tukimanyi tumufunamu ate atukolera bye twagala tusanyuka kakati n'olwekyo sirina budde na muntu era n'oli agaayo n'agamba simanyi gwe biki nze sirina budde naawe sigenda kuyumba sijja bawa masanyalaze era sijja bawa budde naye twebale kolaganira wamu n'abali eyo abatulaba beera n'emitima gy'abantu nga gikufiirako ng'omanyi akwagala teweesiba ku muntu atakwagala kola gurupu gy'omanyi nti gurupu ekwagala bw'olaba nga gurupu nga tekwagala nga mulina obuzibuzibu biveemu olabika nga oli masanyalaze mukko akati n'olwekyo mbagamba ekintu kimu buli muntu alina ebbwalye ku mutima ate omuntu alina ebbwalye ku mutima togitwala mu gurupu togitwala mu banno beera n'abantu woofunira emirembe nze nga we nafuna famire nze sigenda kuva eri nejjuse olwa famire gyendimu kuba nange ndi musanyufu nayo kakati n'olwekyo sirina kyenneekola ki sirina kyenkyamu sirina kyenneeraliikirira era tugenda mpa Sylivia sitidde tukutana kwa msituni chintu yakikuba Dundu ye
nafuuka ensonga. Zendeni, zendeni, zendeni. Zendeni, zendeni, zendeni. Kwanza kutana kwa wazeizei. Hopu yalete kintu. Sylivia ali atya? Konze tugenda mba Sylivia. Abange. Omanyi lwaki ngambye tukyameko mu supermarket? Nga manyi Farouk ayinza ofuna ekirowoozo ekyokubiri agaye banne ntidde tuddeyo ebaka. Tukome wano tuddeyo. Naye nga bannaye bamekwano tuli kwayuwe kati tugenda Namayumba. Naye mami okimanyi tugenda Namayumba kati. Uli head boy naye mami okimanyi tugenda Namayumba. Oba tonnakimanya tugenda Namayumba. Nalongo ganyo kola kunze newe nnumanga ni ne hope bambe ezo saagala. Tebyo okutubyo kusanyuka kweraga. Twali tegeka. Abatayagala mutusegulire. Tetwayise ku banuku naba. Gwakitalya kigamba kira kitalya. Okimbe ekitali oba owulirayo. Okusifaasi ulirayo akabega. Neddo ina okujja wayogerere. Head boy yeyogerera mutukole ngebya ati mami ya temwekwasa. Mami wa manager kanjogera nabo babatya. Oliva tatwagala mutukole ngebya mami we tuba tunonya mama muri Syria yagala kunonya we nasituka nongana naye natya oli nakugana ko wangamba tononya naye nalo tula bwana mugamba Wino omusajja namulaba alisitedde akwagala kalungi. Mama mwetusirike makanza tufudde tuwete omutima gukuba kati bane mwetidde kati Ku mukono gwa passenger wano. Empisa zikyali awo naye bo gye tulaga bo bana azikuuma. Mutusooke ediboy otegesa pulani ki mumusooke muwulize banaye mwetusabeko tetwasabye mwetusooke tusabeeko nammwe
ani atusabirako tunaatera mmwe mu ddakiika emu mama mutima bannange yezende tusabireko nze nti sankafunye mama neyanzege tukweyanziza katonda kitaffe olw'olugendo lw'otuyisizaamu katonda waffe nga tuli balamu mukama katonda waffe no tetumanyi kusaba naye tukusaba katonda waffe nga tugenda okutuuka ku olugendo luno gye tututwala katonda waffe tukusaba abantu betusangayo katonda waffe babeere bakkakkamu gye tuli nsaba ne bannaffe be tuli nabo katonda waffe nga tutuuse mu kifo kino katonda waffe tubeere bakkakkamu twambale omwoyo omutukuvu twambale omwoyo w'amazima tetumanyi nokusaba naye ebisinga bitwongereko katonda waffe ng'okusiima kube kuli ku bwa yesu kristo mukama waffe wane wasigadde wonna muli kubuko wano muli kubuko kati adi weya yeno gye balinga batulagerera mamujjukira nga mama tufuddeko akakapande mama kwe tuwetera mama we wano bannange mmwe mama we wano wennyini mukama we wano waweta mama tugenda kola tutya junior tesotya ediboyo ina plani ki ze plani yonna gye nnina yakutuuka janza olugendo lwongera obuwanvu wanga tetutuuka lufuuka olwefort mama ediboyi mukubireko olaba oba akwata enamba esikyaji nze ntya baana mwendi mutiitiize wedda neewagira eri mama tufudde siri erino wobebaddade weewali mama nyabo tusooke tuyimirira wali asi yeeno nedda maasoko wali eri ani owulira omutima yogunkuba yagamba amasanze gagenda bali bano abaana bawombeefu ku buko tebagala kuddamu kwogera kigambo nekimu ediboy bambi olina pulaani ki mugenda kyusa ngoye bagambye mukimanyi tukyusa ngoye era embuuza tuyimirire bakyuse tiri erino bannange tufudde tetutuukira ddala nammwe tukyenda kikola batya wasookeyo ani abuuze nti Sylivia gyali junior kumanyi soko yimire wano just tutuuke ddala mu lujja nedda naye tutunule gye tuba amavuga olivansi tebatwasize emmotoka nedda tutunule kale emmotoka etunule gye tudda driva abeerenda ku steering tavaako mama tufudde abaana baabali bane abaana gye baabali abaana bo nedda anti era kyagenda okukola nedda tutunuleyo livansi tekisoboka batumanyi era tetulina amambeera yonna naye era kirungi otunula gye mudda tuvuge livansi bambi maama nyaba otusi nedda tugende tejja baako buzibu nedda naawe si byangu nga bw'olowooza kale mugende gyasi nkiikirira kwata bambi akantu bwemanya Sylivia buli feesi edwana agimanya okuggyako abatuvuze bokka ensawo yaffe esigale muno tebagituuza sibako okajjaketiye anti byetutwala abo jambale tuza muno soya genda
Mama nze ndowooza nzo nzijjukira bulungi ate mama buzibu ki mukwano ono mukama wange mulwadde kituufu mututadde kumpi omutukola buli kintu muleke kubirero si ejje nedda mukwano nedda maama bannange bagayeka bakubire erosi musembere mami temukwate tuze na lutalo mukwano kwange tetuze na lutalo tetuze mu lutalo mu butuufu tetuze mu lutalo mami si lutalo mukwano tetuze na lutalo mukwano lwakuba nti gwe okirabye bubi kuba Sylivia ffe twamukomyawo wano ffe twamuvuga ne tumuleeta tuze mubuuzaako yes ffe twamuleeta mu mmotoka ffe tulina lutalo ku muntu yenna iye taata ffe twamuleeta mukwano ffe twamuleeta Sylivia Obaje tuvudde wala kujja kumulaba. Kakati yaweebwa sagala kumpebula nze nazaala abaana bange mukaaga sifunangamu omuntu ampebula mama lwakuba otukutte bubi mukwano otukutte bubi mukwano ekituleese wano eno twagala kumalawo kintu ekyo gwe kyolaba ku mukutu kyolaba ng'ekibi kye tuzze okujja okuba naffe tubiraba naffe bituluma tuzze kujjawo ekyo maama esimu ozimanyi ekituleese wano ffe tetuganye maama tetugaye kutuula naye ffe tuzze kumalawo kintu kiri mama leka siko bubi omwana wange talina musaka si bonna si nsonga ffe tebiriiwo ebyo tebiriiwo maama lwakuba nti otukutte bubi maama otukutte bubi mutekewo bulungi taata lwakuba maama atukutte bubi naye ffe tuzze mu bubi era tuzze kumalawo kintu ekyo akati oyo kazaala bulwa aliwa bataata mbalamusizza naye kati taata kasembere na wano nze wooli nga woosazeewo ogambye kazaala bulwa anti okwogera ebitatuukana kiringa nze bwendi wano nekwegwanyiza nenjogera ebitasaana taata n'ebyange byotolidde n'atuliisa sukaali gwe yaleeta yaliwa kati olaba taata obusawo bwa sukaali bwebudwa bwe taata era mbadde nyamubuuze tuwa sukaali waleetaliwo taata tabale taliiwo situganda kukuwa muwala tumukuwa kubanga abaana tubazaala bafune baana bannaawe essimu eyo ogiraba muzeeyi osobola ogituma nekola gwe kyoyagala abali awo abatulaba era abatuwuliriza batumawo ebintu ebitasoboka era ebitaliiwo ebiriwo naye okutuuka okwogera nti yaleeta wano sukaali obusawo bwa sukaali
n'aleeta obusabo bwa muceeri. Muzeeyi wange taata si bituufu. Anti yandize naye nayo neyinyonyolako. Si bituufu. Siyinza muvuma, siyinza mukuba ensi yo bwetyo. Abantu bakonjerwa. Abantu bakonjerwa. Abantu boogera. Amasimu bajogeza batya esimu? Esimu taata ogituma? Yes. Kati tasobola beeri gyenva nenkuteekako ekintu kyotoli nga gwe omuntu kyotokolanga nako negamba nti oli mubbi naye nakula ku kyalo wakajja tobbangako tolina nakye wali okozeeko wadde nekukuteekako nti oli musezi kunono kasoli yono yonena kasoli yona yona ogenda omusera kasoli w'abantu tabala takola ki naye nga nemba kati ebyo ebigambo yabyogera n'okutuwa sukaali gwe yali esawa sukaali aliwa tumulese mu mmotoka ajja tati ajje maama tati ajje situjja kuyomba nze ebintu ndabye bingi abantu bakonjera situyinza kuyomba muleete naye tuma mulala gwe togenda abantu boogera ebintu ebitakwatagana era wekiri ate taata olaba omuntu asobola obbeera eyo era alaga nti ngenda mangu bavuga pikipiki yawe nebagenda bayina piki lwagisimba wano nako kati aleka nakakati kamajjazo nga tetulya migatwa ebyo bireke togenda nnyo tetulya nze nakene kyano enzaala omwana maama mukwano ife tulina musango tuzze mmalawo kiri ku masimu tuzze kimalawo olwaleero kyova olaba tuzze misana kumalawo ekintu kino mukwano olabe gye kyava nze nafumbirwa wano ye mwami wange era ani ayogera ono maama ani ayogera maama tubadde tusaba tujja tumalewo ekintu ekyo malawo ebyo byonna balekera maama muleke taata muleke ni mukowo nafe amasimu tugalinaga owulira tetugalinaga ajalebera n'akagaati kamu yajalebera n'akati kasabuni kafudde maama lwakuba wabikutte bubi mukwano oli maama wazaala naye tusaba maama tusaba twogere ekintu kino nga kati onzizeeyo gwe waliko noono yaliko yes kukuleeta ngera muddeyo mami saaliko maama naliko era lero tuzze kumalawo kiki ekiriwo olwaleero olya ku ddoboozi liri nalino tusaba tusonyiwa tusaba owulirize ku njuyi zombi nangiriramu yezu omanga munyekyo muze nakyera mugende nakibatugamba omuntu wajja n'omwaniriza obulungi n'enfuufu ejjidde mbigere ebyesigale naye bwe basiyeyo mugende naye buli kimu kibabeereko mu linnya lya maama mariya kigenda kuba bwe kityo maama mutuule taata oyagala kumanya lwaki tuli wano eno era oyagala kumanya lwaki ebyo bibaddewo njagala mbimanye lwaki bibaddewo era oyagala kumanya lwaki omulenzi oyo yajja mu makaago yasobola okujja wano mu makaago owulira mu buli mutima gwe ng'oli taata ng'oyagala okimanya njagala kumanya teyasobola kuba wamusuka wali ani taata omulenzi nedda mukwano
tasomerangako taata tufe tuva Kakiri ndi mwana muzaale w'ebuzimba kaakati bakka manyi era nasuubulanga yeete naawe mu kibaati awo ekibaati ekinene awo wennyini waffe oli waka muzeeyi wange oli waka kaakati taata tula terero onofukamira ku mayinja nze nkyali muwala mutama gumba gakyakola newenfukamira taata amagumba tegakoowa teganagakutuuka mu myaka gyo muzeeyi wange taata naye maama nga mukambwe nnyo yanyiigamu omuntu wa mama Maria okuwa owumbawumba omuntu okukonjera abakozi bubi nobwemwajjako naye wanayo gwe tojja naye oyo yali wa booda yes kati bwajja twakuyisa tutya mwampisa bulungi taata yensonga lwaki era nkomyewo wano ebyakasuku nsalo biri bitya kituufu kituufu taata ebyo ebyogerwa nga bw'obiwulira naye ate nze sikyogerangako muzeeyi wange babikulaga kituufu naye gwe bayomba naye ate tokiwulirangako nga nkyogera taata kati olaba kati ensonga ne bwe tunadda nti tuwulira kuba byo bingi ate tetwagala biki birumya mutima so ensonga twagadde tuggalewo topiki eno kibe nga tekiridda naye Sylivia naye yakolamu ensobi onansonyiwa okunenyeza muwala wo mu maaso go ekintu oba tokikakasa tokiyingiramu ate era woba okivuddemu abantu bagambe nti nkivuddemu sikiriimu oba yali nsobi balinawo olutindo kati oba balina olutindo olwatampa ebyanga lugendo luneeno lwetulimu tuze taata tumanye nti bwe tuba ffe tulina obuzibu tulage nti tetulina bulabe kuba omuntu bayinza okwogera beewera kino bagambye kino bye tutasobola tuli banafu naffe tetulina maanyi ago nti tusobola okutuusa ku ono ebyo nga naye woobiwulira naffe tubiwulira kuba oli yatuuka n'okugamba nti nze ngenda kutta taata kati ne ŋŋamba munnaayi kanneesitule ate neebaza taata naawe n'otubeerera mwangu wangi taata yesebo waleeta sukaali wano obusawo bwa sukaali obusawo bw'omuceere era nga bwe byayogerwa bwe bityo ze sibikolangako yensonga lwaki nzize wano taata weetonda ebintu ebyo taata nzize kwetonda mu maaso go tusonyiwa taata nzize kwetonda mu maaso go najja bulungi taata nonyaniriza bulungi ne tunyumya babiri ffenna bulungi ewataaliwo wadde obuzibu taata n'osiibula bulungi ewataali buzibu naye taata byonna bizze byogerwa kubanga omanyi ozaala omuwala namuleeza naye nti agoberera kiba kwanjulira kyotambula nakyo kubanga abaana boosadde sigogenda okubafumbirwa era balina okufuna baana bannaabwe kyatonda bwatu bwekigeraageranya kale bwebityo naye ekyaleetamu obuzibu namunange okunyiiga ennyo okutuliisa byetalyanga miceeri kyekyo ekintu era ekisinzidde eddala okundeeta taata kituke neetonde kuba bakubuuza obeera luddawa mbeera busawuli bakka bakka yesebo naye gwe mukazi omulowulira Sylivia mukazi womwagala Sylivia mukazi mwagala naye yogera kye bakubuuza Sylivia mwagala wali oyogeddeko naye Sylivia tuzenga twogeregezanya twalinga twogeregezanya ffenna n'okutuuka waneeno babuuza ono ndeke taata nkugamba Sylivia twalinga twogera Sylivia naleeta enjawukana yange naye byonna kwe byava
kuva ku airport nakola surprise eyo nenjikola nenjimukolera byonna. Yaliwo Sylivia mu motoka yefe ne tuyingira. Taata nayagala Sylivia atuuke bulungi. Era abasajja mbayina n'abawala mbayina Mukama yabampa. Oba w'ensonga mutuuka ne mwogerekanya mu muntu kubanga kya butonde. Era kyo kyatuleetera obuzibu. Nemukomekkereza ne mulaba obukolera ekigaanye era ne mukyogera nti kigaanye. Ekiyiseemu era ne mugamba tujja kiyisaamu. Kati taata era ekindeese wano mukwano nkusaba onsonyiwe byonna ebizze biwulirwa taata era n'ekirala yes taata nze nzize nkugatte yes taata tusaba tusonyiwa. Busawuli obeerawo dawona ebusawuli mbeera ku kidda egundi ebusawuli mubaka naye ekidda ebusawuli mu sitesini ya wansi nguyise no wansi ng'omugezi makumbi gye yabeera zeti webuzimba Wonyini taata. Awo wenyini taata. Kama kumbi neiba. Tato manyini. Awo wenyini wa mzee makumbi. Owaye kaka namu naawe okumanga ebirowoozo bano si babi tebajja kukola kikyamu taata wakale balikodinge siwali kuyomba Anti taata tulikodinga twagala kumalawo kiri ku masimu. Nedda tukola mirembe. Mama buli wetubuuka steps zino ne tutagira kati naffe abamu twali innocent mu nsonga zino. Kati ekigambo ekyo ebigambo ebyo kazi ogambye nti sigwe wabyogera nti watuwa sibyogeranga nako nti nno oba busawo bwa sukaali oba biki no ebyajja bwe bityo. Taata nsonyiwa abantu bazibu kale yabuusa ebintu ebyo bitwali bitambulira ku Buli kimu kyali kya mirembe. Kuba omuwala yatukubira etumuna ku airport mu mutima mulungi. Esobola n'okujja wano taata. Tetwali ba mukwano namumanyira ku ono. Munne ono naŋŋamba nange njagala nkolere Sylivia ekintu ekirungi ekimusanyusa tumunone mu bitiibwa. taata Mama tetumunonye nti byampaka omuntu yeesalirawo twagala kukola mirembe. Ffenna buli omu akwata erirye. Tetugenda musibamu muguwa kubanga buli muntu aba ne choice n'okweyagalira. Naye twagala mirembe. Tetufaanana. Mama. Kaakali mama yabo Sylivia aliwa wamugamba jjekola Jasi ekigambo ekyo nti nze sibeetaaga muve mu bulamu bwange. Kimala. Sylivia yalaba omulenzi ono nti anoonya talina mukyala. Maama Sylivia gw'ogamba n'otutabukira twali byaffe naffe. Mu nnaku yaffe mu mbeera yaffe. Okiwulira Sylivia n'agamba nti musiinyi. Yabo Wanje enamba yesu ye taata. Mbere nayo mpandikira kapapula taata Olaba neno jacket ya Sylivia mama agirekera mama alaganye obukambwe. Temukinenya kya maama kuba mukambwe mwenna muli bazadde. Kitegeerekeka muwulirize. Muli bazadde wano kitegeerekeka maama okuba omukambwe. Kitegeerekeka okitegedde. yagadde ate nkole Ennyumba teriwo. bano bagenyi bange babuuzeeko muleme kugatta bufunzi ku bufunzi. Sylivia ayinza olaba nga ffe abamuleetera ekizibu. Owaye Singa musobola okutuula ebiraba gye byatandikira.
obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate